events and beyond. Na unique star. Back to Sako Flick for Micah. Ali live in the city. Ali Muchimuga Wakati. Lugogo cricket over. Abiri mukaga January shinze mtwale bili. Yende mtwale tane mezi ya milioni 3. Saturday ngabiri musambo Buhinga Stadium Fort Porto. Shinzo mtwalo gumu. Oro kusande ngabiri munana Hidden City mitiana. Wa mtwalo gumu. Flick for Micah agenda kusabule ndongo nojuulira. Nkola ya fresh boy. Flick for Micah Lugogo cricket over. Abiri mukaga back to Sibwako. Hamataga Jessa. Move it. Kagwira sports betting. Convilla tours and travel. God best entertainment. Newmans abakulira obumpwachi. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanja b'endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow n'okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka koka 3-in-1 kayitiridde anti kawomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe katwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina cleat oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga gw'omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo by'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 14 oba ku WhatsApp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77 Shukra Pure Herbal Solutions. Welcome to yet another edition of Kasuko Live. Eyalabye yasoose oba eyalabe yasooka n'atagirabye yagirabe 1 hour yali eweze nga yali tulina bwe tukyongerako kati kano kagenda beera Mukono ebyafaayo naye tujja funanga ngezaako okulaba bitusobola okuba nga twogera ku bigenda maaso mu ggwanga ebyobufuzi naye nga tusobola owulira eno netuwulira wa neeno ate nga bwetuyigamudukakana light moments natusobodde okikola wiikire weerani good tumanyi RDC oba onooba olina obudde buli wiiki tugenda abantu ate kati RDC eno notandika oteekawo embeera n'otupakira ne tujja Mukono ne tutuula mu ofiisi yaawo oba mu kati wali nga bwe twokya embuzi yaffe kuba wali mu vidiyo agayi tukolagane tubeere wamu njagala mbalage parish model ekoleke njagala mbalage amalwaliro agazimbiddwa mbalage amasomero mbalage enguudo mbalage ebintu ebiri mu Mukono ofisi ye inawo ka budget gwe oyine emmotoka nnungi nange nina emmotoka ennungi gavumenti gyempa ne Buule ayina emmotoka ayagala tuti yafa ejja kuddira mu mbaga nguudo Why Buule emmotoka yafa nguudo na binnya oba afa nguudo shoko zakola mbi bajikanika Gabriel Buule on my left and Mukono deputy RDC Mike Segawa gwe ninayo nakolwa leero Segawa inake erinnya eddala kugambe
Now, today I want us to talk. Today I want us to talk coalitions. For starters, Buule, the rumor of the forces of change coming together officially. Jechiri bakyagala naye ebyo ku bintu ebizze bikolebwa byoyinza okugamba nti suubiri batono. Kakati any drowning man will always cling on anything. Ekintu kyenyinza okubagamba na Uganda ogenda kunfuna bubi oba onfune bulungi naye nze nkolera abantu. It takes a stupid man to carry out a scientific experiment whose results they know. Kitwala omusajja atali serious okukolesa science, okukolesa kigezo kya science naye ebigendo kivaamu abemanyi tebijakola. Kakati richo gye tubadde tukola nze ekiyita richo nti kyafuuka kya buwangwa kwe kwesimbawo ne Museveni. Abantu abazze beesimbawo ne Museveni be bafaanagana nga abantu abeesimbangawo ne Mugabe oba beesimbawo ne Mugabe Kyangalayi. Kyatwala ebbanga Zambia yo ne kisuukamu omwami oyo bamuyitaani. Zambia is holding elections buli myaka 5. Ne ba president babadde banjiko actually. Babadde banjiko. Kamuva ku kawunda ne kuddako Kiruba ne kuddako bazze ba Edgar Lungu. Kati ekibutibwa ekibadde kijja kibeera ne mwana wa naye Senegal gali waayo yeesimbawo emirundi 5 gw'omukaaga oba gw'omusanvu n'akwata obuyinza. Ewangule Zambia yesimba emirundi gya Besigye nange gimanyi. So when you say you're doing the same, naye kekyemugamba nti alina kyeyakola ekyenjawulo nti President Ekinde Ekilema kyeyatuuka n'abala ne banne ne bagamba nti kiki ekizibu ekitulemesa. Opposition zonna ezize ziwangula obuyinza mu gavumenti ng'ezifaanagana ng'eyaffe. Ekisooka ky'olina okuba nakyo ssente nga tonalowooza ku bantu, kubanga gavumenti eziri mu buyinza kizisooka okujjako bwazivuganya nsimbi. Bw'oba tolina nsimbi ebyo okola ki obivaako, kubanga buli ka bizinesi kokola gavumenti ng'ekafoyiringa. Buli ssente simambu zigenda kuyita mu bazungu, zigenda kuyita nga bazikola ki bazisaako evu. Ye kyeyakola nti baatuuka ne bafuna engeri gye bainvesti. Oyo president n'afuuka nga petrol station kyezikana ezisinga mu Zambia zize wa opposition, ne bakola amasomero ne bakola amalwaliro. Nti abaana bano simanyi abafuutu soja baabwe ng'oli fuutu soja ate fuutu soja teyeralikirira fees. Omwana ajja agenda asomere. Fuutu soja gwe bakuba ekibooko tanoonya ssente za ddwaliro, agenda bugezi marayo ga soja tanoonya looya. Nti baatuuka ne bakola kiri unthinkable nti baakukusanga abantu nga batwala okukola emirimu mu America ne Europe ne UK nga ne mu bapatanazi baabwe. Nti bannaye bwe tubawa abantu bano bakole ssente, they are limiting money to what? To the party. Nti party yatuuka ati gundi yagala kwesimbawo mugezi naye talinamu kasente nga abantu baga feka tumuwe mukitegeera. Nti party egenda wano byonna bikola kine bibeerawo. Nti kyatuuka ng'ekisente si kizibu, okuwoza emisango si kizibu, n'omulamuzi bwe banga baagala okugulirira omulamuzi kubanga byo bibeera mu Africa nga kikola ki kisoboka. Naye ono tusuubira nti bwe tulina oba obuswazi bwe tusonze mu kiseera ekyo nti busoboka okukyusa eggwanga. Ekyo kizibu. Opposition oba gavumenti, political parties zonna zibeerawo ku buvugirizi. Nti bw'olaba eno bagiyita batya FDC amaanyi gayo agajja ambasajja bagagga waliwo weegaluga mugaluga busimbuzi n'abalala nti bateekangayo ssente pate ekole ki ebeerewo. Kati ekyo kyekyatulema wano mu Uganda nti DP abeerangaawo nga buli looyo ali mu DP mugezi ekitegeere, buli asobola okwogera ku luzungu n'afuuka deputy president n'ava Makerere wa DP mugezi naye nga munaku nga tamina kiddako. Kyova olaba nti omukulu yageekera nti oyo nti ng'ebizibu byawe byebyo. Ninako abantu bemmanyi n'ennyumba abaana okusoma bali mu opposition naye nga bwa Museveni yakola ki yabiketalinga kitegeera. Kakati abantu abaavu temusobola kuwangula bukulembeze si mu bubi. Kino kyo nkikubuulira. Ekyokubiri
nti omuntu alowooza nti ebyobufuzi obitambuliza kugwenga omuntu nti nze Segawa koza akabiina kange ne Buule ow'empigi ne Kasuku ow'Ebukoto nti naye nze kikonzenzeze awonedda you run an agenda kyobola President Museveni atenye ekintu kye bayita people power okusinga kwe kyogana nyina ekibiina webiina waneeno ebyo tabitya naye abantu abo abajja reform agenda bamutiisa kitegeera kubanga baba ne idea ki ennene kakati ebibiina bino byandikoze naye president yakola ki akufuga bino eggwanga bitegeere obunafu bwabyo nti yadde ng'ati abantu abakuŋŋaanya abamu naye abateekamu omuntu the first red flag I found in this thing kwe kulaba akapande aka press conference okuli UPC ebizibu bye tulina wano mu Uganda n'okubonaabona ku tulina nga bannayuganda bwatandikira Milton Obote ekitegeera Obote ng'ate abantu baga nti Obote yazimba amalwaliro yakola enguudo. I tell you are the son of Obote, you are who what the biggest criminal you have ever had in the State House is Obote. And the biggest crime he did that has been repeated, that is haunting Uganda, was to overthrow the constitution. That is the biggest crime any person would ever do. Cut over overthrowing a constitution. Kitegeza tewali nsi. Enso humanity. Tega mateeka. Tewali. Buli omu kyetwala. Nti Obote created a mentality to think nti kisoboka. Kivula ye Mwami Museveni yafuula kyakusaaga. Nti kakati ne saa yonna ne bw'anayagala mutawani watufuge agendera kubakwata bamongo ne bannabagambe nti anti etteeka likugira gwe bazaalira ebweru okwesimbawo kwa president mukijjeewo ekyo ate era bajja kukola ki kukijjamu kubanga banaku n'abopposition bennyini banaku okitegeera nti essente ekugenda kukola ki kulamula okwatagana ne UPC nga mulina agenda ey'amagezi egisooka musose mufunye detractor asooka UPC eriwo UPC teriyo okulwawo okulwayo eriwo okulwa Mwami Museveni ekitegeera nti abali mu UPC 90% funding yaabwe eri kuki ku NRM that is the headquarter ya NRM okujjako ng'oŋŋambye nti olina UPC endala ejja ey'abankono baganiyafa bambi bosa aba Dr. Oturu they were sending Ugandans who wanted the best for this country naye nga tetubawadde opportunity. I'm telling you, I'm not trying to be mean. One of the best people who have had as Ugandans as a president is Dr. Oturu. But we did. Kubanga tulina kye tulowooza tulimu ebifuzi bya mwana kigwanja musawe mu Museveni afudde byetukola ki byetuli musimu bubi nze kubula kyotayagala kuwulira naye nga kiki ekituufu omuntu wana talina karizima tetukola ki tetumulowoozaako yesawa ya leero kyolwaki tugamba nti bubisha muntu tyo wa Museveni kubanga byayogera si byokola ki byoyagala akugambye tuvuma bantu akugambye naye tulina kwettingana tukola ki gwe tutokola ki tukyagala guyagala kugamba tukwate ebigo tugende tukuba omuntu naye nga tagenda kukola ki kumukuba ate nga tekigenda kukola ki kubaawo kati kisooka nti UPC in that coalition is a red flag n'ekirala ne bano tumanya agenda zaabwe abantu abadde mu byobufuzi bya Uganda opposition boolaba beetoola abasinga bagifuula kaliya ekitegeera kyova olaba nze bwe ndaba abagezigezi nze bwe ndaba Dr. Besigye ng'alina weyeewaze nga ntyamu kubanga oyo yaguba yaguba tokyalina kyovuga kogenda kugamba is thinking for Uganda first tegeera yadde nti no wali olugirwale mu okugula but he loves the country but we have people who love money more than good. Their other religion is money tegeera kati now this thing Bobi Wine ayinza okubaza n'ebigendero ebituufu ne Besigye n'abalala naye mulimu basikiima abajja nga bo bajjaga nti tugenda kufuna mu kino kyokola nti ezo factions mukulu wange RCC deputy RCC agenda kuba akuyisaamu ne ku byafaayo by'ebintu nti kize nga kikuba kize nga kigitinga deadlock tewaliwo ne TDA nti fe abakabalingako oyali edita ebiseera ebyo abakabalinga TDA twalinde ekikutuka nga tekikutuka naye era twalaba nti neyadde tekyakutuka abalemesa bagundi Besigye baani of course balina ensonga
Just imagine singa TDA aleta nobody mao. Oba mu Kenya. Oba mu Kenya. Chani kozinya wachi. Chani kozinya wachi. Ezi china njawulo kijali koze. Oba nego baderese yenna. Yati isemu. Wacha wewe. Naye Segawa njagala kubuuza oyogedde ku kyo nti yali editor. N'ensikira we baggalirawo monitor. Olw'ebbaluwa. Abantu bonna abasinga abali mu bifo eby'amaanyi awo mugenzi ne mulifuna ebifo mu gavumenti oba mwaliyo PC ya monitor. Nabetuleno tukaaba abasajja abatugaddewo kumbe gwe mwana olaika yali mao kuba gundi yafuna okujjako nooza at the time MD yali at the time awo asiimu naye bagamba he went into private business naye doni yafuna ofunye waliwo abantu abalala bennala bayingira agencies ez'enjawulo ne balipoota ba Nelson Kapati banyiga be baliko social media z'omukulu kuloba bubi bintu ebbaluwa yogerako ate sana gikomentinga kusana kugenda yeyi kuba obadde oleesa emboozi enkulu tuddeko mboozi amada tozawubuuza nti mwe GP ali mu TDA no kuba ebintu bye twakola ekiseera ekyo byennyini era ebyatugaza okitegeera so we collectively we were responsible for whatever we were doing ahead of the user okitegeera obulamu bubu progressing nze njomu kwa data tuna mabega nyo within great ekyo kyona kyemampiseemu kikola Segawa build you makes you who you are kyenkola leero nkyebuuza walinga kati kino kyenkola kyekyale kyekyeno kunzimba ate enkya okitegeera so ebintu bye twakola twabikola tetubyejjusa twakola tutegeera ekiseera ekyo ekiseera kino ojusa okumbuza ate lwaki kati oli wano ekyo osobola okukiddamu bulungi okitegeera naye oyogedde ku nsonga ya bannaffe abali mu opposition naye disclaimer oli wa NRM disqualifying kwogerera naye nga Munnayuganda alaba ebigenda mu maaso mu ggwanga nange soapawukana nnyo ne Buule ndowooza ensonga ezo era akosa analogy ennungi nti nno okukola ekintu kyekimu n'osuubira results endala oli mukola experiment oyita mu bintu byebimu omusajja era yakola balubu eyo balubu yakola experiment esukka mu 10 okufuna balubu ekola ki eyaka ntagiving up naye alina okukyusa formula ekiro kisinga obukulu mu Uganda kyekibuzo ekyobuza lwemu yasoose Uganda yani Uganda eriwa Uganda yetaaga ki kati abantu abasinga bali mu poliisi wa Uganda babuuza ebibuuzo ebyo era nga buli waagaye buli omu abuuza nfunamu ki kino kinkolera ng'omuntu neyeremwa okutegeera nti wadde yekisobola okuba nga kimukolera ng'omuntu naye Uganda eyawamu kigituusaawo era singa twejjamu mentality eyo whether Uganda nejja kuteera mu bintu bingi kuba responsibility y'okuzimba Uganda eri kuli Munnayuganda yenna responsibility okukola nga Uganda eneebeera peaceful etebenkera responsibility ya buli Uganda Uganda ekulaakulana okulakulana kwa Uganda is cumulative total ya buli Munnayuganda kikyalekoze ki kyaleese okitegeera okusinga Uganda ogirekera abantu abamu nti wano bebalina obuvanyiza okukola ki okugikulaakulanya oba okugikyusa mu ngeri oba mu ngeri enyendala kakati politics yekimuganda wa politics biwa birowoozo by'abantu omuntu akola ebirowoozo n'abibumba bulungi n'abibuza abantu abasinga obungi mu demokrasiya yaba agenda okufumba kati gwe buli woofumba ekintu ekikulimu opakekinga n'okuguza abantu abasinga obungi n'okukiyimirizaawo ekyo kyokwaki kyolowooza
kikireetera munaye okufuza okugwa oba okusakisidinga. Kakati tulabye nti omukago ogwali kusakisidiza mu Uganda gibadde mikago emeka ebiri. Tulina ogwa nkagamu ebiri ogwa KY ne UPC. Bwe gwasakisidinga ebyaddako oyabyogedde. Okitegeera olwokuba politics azimbibwa kwa ideologies z'abantu endowooza eza sekinoomu oba group y'abantu buli we mwekuŋŋaanya nga muneebezo byanjawulo naye ne mwekuŋŋaanya convenientire mubeeko kyemuyisa temusobola kuyimirizaawo ekyo kikivuddeko obuzibu buno bwonna. Omuhago ogwokubiri gwe guno ogwagobaami UNLF Nyerere yaguye emabega abaali factor zaziwakanya Amin nezikuŋŋaanya nezijja nezeyunga mu Tanzania nezigoba Amin bagamba nti UNLF the biggest challenge they had, much as they had so many educated people, they never looked beyond throwing out Amin. The intention was we are throwing out Amin. Oli mukwogera ku point ya Buule nti focus ya opposition preoccupation ntino tulina okugoba mu 7 kikola ki kubanga politics azimbibwa ku kigambo kimu oyo aveewo azimbibwa ku agenda mumulina agenda ki era agenda yato bagikkirizaamu yereetawo ekipya mu ggwanga oba mu nsi. Kati tugobe mu 7 si ideology, tugobe mu 7 si ndowooza kusobola okulalingira abantu kubanga Museveni alina abamagana naye bangi. Okitegeera saate nga nsonga oba oleese endowooza nogamba bannange mu Uganda buli muntu agwankerega awana okuba n'omulimu nga walaba ensi endala zirina bawakazi nga baleba pati nga ffe tuli byabakozi. Abakozi bakosebwa nnyo n'olwekyo ffe abakozi tutekewo omugendo okukola ki tukole ku nsonga zaffe. Ekyo kisobola okuinfluensinga endowooza yaki y'abantu. Okitegeera kati ideology tino Museveni kati Museveni bw'avaawo leero Museveni asobola okugamba nti olwaleero ngenda kuvaawo so what? Okitegeera kati ate Abannayuganda balina nnyo embeera nti yaaveewo ebisigale tunaabiraba abasinga obungi bakulaze nti bo bamwagalawo. Buyinza okugamba muno nti sikifuba olwokuba muno wano tuli wano mu sekolage nomwire endowooza yammwe nogamba mu Museveni ne wana Museveni wennyini nze nali biro chifu w'ejjinja mu 2011 naye na task okulaba nga tumutalinga election mu Busoga yonna almost nagenda ku police station nga biro chief ndabe balonze batya almost buli police station nginatuukako Museveni yali amaze okugiwanga ntiwawaddewo rigging era abantu olabonabona ne basayiningako ne bawaayo neki Museveni awanguddewa naye nebisabye naye Busoga 2011 naye njala ogambe ekitegeeza abantu bagaa nti omusajja yatubbye si batuufu. Kati mu politics bantu batono nnyo babawanga bagamba nti banzi kuba omuntu alina okwekonsoolinga ate seriously ne ku kyalo gwe walondedde bamanga mwawangudde mujegaba naaba abadde kyazzeeko abalonze nga babawangula onobagaa basiru oba babiddeyo olwokuba bano mwakoze eki bwe mwalonde mwakoze eki mwawangula naye okusaba nemuselebratinga. Naye Uganda eno muganda wange nene tuli miliyoni tubeera miliyoni ameka 5. Uganda nene nali eyo fort eyo bw'ogenda Fort Portal ebifo by'otamanyi n'ogenda Hoima n'ogenda West Nile n'ogenda Amuru n'ogenda Edokoro n'ogenda Moroto n'ogenda Kataku n'ojja n'ogenda Namisindwa n'ojja n'ogenda Bugiri eyo yonna paka wano buyigwa bonna balonda Museveni. Kati gwokolako byo nti Museveni abantu bamukyawa oba tonalayizinze ki data so nga gwe olina abakuwagira olina abakola ki abamuwagira so okusinzira ku kintu kimu tujjeko gundi ekidrivinga politics atambulira ku ideology atambulira ku agenda
obuzeemu kaawa katono wano kyagambidde ku kyokuriginga enziba yabubbi obubbi bwobululu tekikoma kugenda kukwata kalulu n'okateekamu oba nosiba abantu enziba y'obululu nnene kitegeera okutiisatiisa abantu n'okwata amagye n'ogatuusa ku kyalo tulogagandika musajja no bweba muwanga tugera ejjavuga njagala nnyo politics ale realist tetuli mu Eastern Europe politics kati osobola okuyimba ng'oli muyimbi naye gwe nga toyimba ku kiro kugendako mu studio towulizako ku bayimbi banno ng'oli muyimbi weyimbira wekkalogana ndi muyimbi okitegeera kikulu nnyo okuwuliriza n'okufuna exposure ya feeling okola ki politics is serious stuff waliwo amasomero agamu students ba politics bagamba this is ideal situation ya politics bamanyi zuba ku makya situka kanaala bakubire mu ngalo bagende wali bawanike emikono babatekawale byonna tubyogerako is part of taking power olwokuba munensi gye tulimu ennaku zino yakyukamu okwo naye ssebo akatya bwide rising aba Julius Caesar okitegeera aba Alexander the Great bawamangana biso politics has never been about nedda egenda kuba example but it was the cost of capturing power. It is the real stuff yogerako nti esaawa zino olutalo luli mu Ukraine ne Russia is about politics ebuno nezikola ki nezivaayo saba ogende Gaza n'Abayisirayiri awo nabo bantu bali ku planet yeno muganda wange kakati bwembanga njagala okufuna obuyinza sigamba muno tino ekino kyaba kisinga obukulu nti genda otemyako kasuka omutwe ofuke kyofuusa no so the ideal thing naye ndi mukugamba muno mu reality ebira byonna bikoze eki era nga wopointinze ku bikaga egyakolebwa gyavaamu ensobi naye zakola practically musajja nagamba muno nti kati esaawa zino ekiri mu kumpisaawo kanzigyawo constitution which became a disastrous thing for the last 40 over 60 years for the country okiraba so twetwogera ku alliance ziza kuvaamu ki nungi obasimbi zisigala okukola alliances zaabwe naye ndimugamba muno Buule kyayogeddeko nti kino kikulu kino wasookayo ku analysis watu wakafuna alliances bbiri zali successful mu myaka ebiri yali ekoze eki yali eyiyise laagiri kubanga bano zino pati zebbiri zazimbibwa ku miramwa gyaki gyali gyanjawulo ate yase kinoomu bayitanga marriage of convenience okitegeera obabe kyekitugambye nti twagala twala abazungu tulwanisa DP now after twala abazungu nakulwanisa DP kyebuddako 79 kutwakola UNLF webayita UNLF era yakwata ebibiina abanjawulo zaki era batuuka e Kampala enjawukana zaalabikirawo amangu ddala okitegeera nolaba nezivaamu okukusabanga aba president Buule n'avaako Binaisa najja Muwanga najja okitegeera ekyavaamu lwali lutalo towaddadda lwaliro President Museveni bwajja wano lwaki asooka nagamba muno tuwumuzamu ebina byabafuzi tutereze eggwanga walina y'obufuzi osanga titubiteddeke bulungi tukole pillars ezikola state tumekola political parties nolagamba muno nti abaana aba UPC bakole style aba DP bakanyiti no golokwa oli Buule Gabriel amangu ddala n'okubatiza kubeera nti oli wa DP okitegeera oyo politics oyo yali mufu era yali yakola ki tugamba muno kuba tuzimba politics yali okuza Uganda tumugye mu bintu ebyangu ebyo nti eddiini eno ekibiina kyekiteza ddiini gundi nti ekibiina kyekiteza ggwanga gundi tekibiina kino okufuna power katubegatte ffenna tufune power mukya muntu godogerako wano why I believe in some of his thinking agamba no leka tulabe bapuleyers ba politics betuzima mu ggwanga nga ideologically bayina webayimiridde nti mazima ddala wempulya Buule yayogera kirera ntegera wano Buule socialist okitegeera nera ekiwanga teyezuulanga naye ndowooza nyo
emugamba ensi erina okubeera mmeeza ya rawundi bweti bw'omaina okutula ku mmeeza buli omu afuneko kyafunye endowooza senga gyoguza abantu abo basobola okukugula ojja kusanga omukyoli omunyankole omutoolo omusoga omuganda nga bakkiriza mu ndowooza eyo okitegeera olina agamba nedda nzikira mu nsi ey'abagagga nga bakola ki be baddukanya ebisigadde bakapitalists okitegeera endowooza eyo abagagga bafuna baba balina ey'obugagga basobola okugaba emirimu ne bayambako nabatasobola kati olina akola argument waliwo abagenda okugigwa nabo okitegeera nekujja lugamba no nobesinga politics ku gundi wa ddiini ki gundi wa ggwanga ki gundi wa kikula ki abakyala ngoli kyagambe nze ng'omukyala nze ng'omusajja twenga abaganda eba ebulamu maturity ezimba eki sikyokulanga bwebanga ekibigatta si ndowooza ezo values za politics emiramwa ya politics naye ngaekigatta ebintu ebyangu tujjeko Museveni tufune abantu bafugeko naffe abasoga tufugeko okitegeera endowooza tezimba bintu bilasiti era nayo nebasakisiidinga mugamba ono tukoze ekibiina omugendo tujjeko Museveni soon after tugenda ku repeatinga 66 tugenda ku repeatinga 79. So for you feel a coalition of Besigye, Bobi, of people, not ideas. It should be a coalition of good ideas for a country. So it shouldn't be about people. Besigye, no. Bobi Wine, Mugisha Muntu. It should be about ideas. Unfortunately, we society are very more. It is a pop society than an ideal society. Popularity okusinga ideas as long as nga tutatambulira awo ekyo kikola nti oba ekibiina kifunye candidate najja the popular candidate definitely what of many people naye candidate atambulibwako idea kandi toyatambuza idea ki era idea eyo wemulema okutambuza obulungi politics ejja kumulema okukwata okusustaininga olw'okuba ekiyimirizaawo popularity ye tekisobola kuba nti kiranga obufumbo osobola okuwasa omukazi afaana obulungi alina ebbina ddene alina ebbere bweriti naye nga talina mpisa tamanyi kufumba tamanyi kulabirira abaana mukyafu muyombi yawemula ku kyalo naye nga yasinga obuki obulungi kakati obufungo bwe busobola obutawangaala lwansonga kyewasinzirako okuwasa omuntu oyo tekyalimu kintu kirungo kikola bufungo. So ne bano as long as nga bakyegatta begasinga abale tukuŋŋaane bannange ffe tujjeko Museveni abanayuganda abaagala Museveni abasinga obungi bajja kuba rejectinga era Museveni ajja kufuga wano paka as long as nga ttaka likolaki nga limukkiriza okufuga. So it should be ideas, not individuals. Yes. Buule yagambye enkwe bayuda nti abantu bano batuuka kyojja tuuka nga ne bagenda okuteesaako byatuuse dda biri wankulu ku mmeeza bani politics fanda yaani nga byonna byatuuse dda politics bwaki tosobola kukola politics olina intelligence era n'abali mu opposition bamanye ekiri mu gavumenti n'abali mu gavumenti bamanye ekiri mu opposition kuba tosobola kukikola ekyo era politics okuvaamu ngodda mu kirala erina kuba mukuuma byange olina okumekinga sure nti gwe nga politician oli shrewd enough okulaba nga ideas zo ozikuza atabasinga obuki obungi nti naye n'omulabe takuyingiramu kukusuuza kyokola ki kyoli mu kutambuza gulinganga mupiira muganda wange kakati gwosobola okusanga omupiira nga tiimu eri nga bayiriddewo yinza bali mu kisaawe. Otherwise, my warning is that you can come together as much as you can. So long as you iron out ebintu bidingire mu history bikyebadde biremesa. Otherwise nze ndaba omuntu bujjawo
nga waliwo abaagala okufuna opportunities okufuna obuyinza okufuna obufo edukira mu kyasembawo nga bamabike nabambi baagala kudda baani actually ezo gundi ezo alliance ezo zakulaba nga abantu abamu bali defacing ebifo byabwe awali gundi atemusimbawo gundi ultimately wekikola ki wekikukwera era webawukanira kuba buli omwajja n'ababe bayagala okukola ki bayagala okusimbawo. If we have a coalition like they say United Forces of Change simanyi nyene banajja nabo naryo if that happens and we have to go with them mu kalulu wali ebifo bigenda gabanibwa bitya anti kati awo suku wava omusajja agenda kulaga nti bwe bali bamujja ku nnyonyi ze nakwata akatambi era wabadde nze mbeera wali nga mpaniga ki ekikonde kati gwogende ng'ozunga ogane nti makindye tugiteekamu waki OFDC namulindwa oba mukwano wali namulindwa ku independence kati yo omusajja agambe nze byammwe mbivuddemu ekitegeera oba yo pate mwavudde so basically balina idea ekitegeera naye bwebeera ideology bwetuuka nti ne bino bintu bigenda kukiku transparency tumamwogera ku democracy waddala ali nabo bulina kukola democracy toyinza kwakyuzinga tata kubba sukaali toyinza kuba tata nowagamba abaana nti mubba sukaali ngaali nawe akoze ki akuje kumimwa mutuule mugaa nti titugenda mu kino ekintu naye mukyakagundi tugenda kubeera byakugabanira ensisi yaffe nti tugenda tuteekawo akamyufu abantu bakole ki beerondere ku bantu abantu mukole ekintu bakonvisinge bagende bakuba omusajja akalu naye mugabe bakakuba twagala owagira akole ki abaddewo kakali mumanye avuvuma ng'ekintu kigenze mumanya nfe twalaba abantu bamukaaku nga tuli birukyuse olaba abantu abamanyi okusoma data ekiganye opposition okuwangula President Museveni nti kubanga tebeegasse era Uganda gyolaba the last election yeyokka eyalina candidate owokusatu nga asokka 5% oba okijjukire ekyo oyo musajja wa FDC yani power ewa yalina ba 80% ye candidate yasooka okuba owokusatu ng'alina margin we naye Uganda has always been two horse race ekitegeera nti mu kalulu k'ekinaana k'enkaaga mu ebiri ogote era tonkane bbeeri mu kalulu k'ekinaana era ogote ne Ssemwogerere kyenda mukaaga eri President Museveni ne Ssemwogerere 2 Besigye Museveni 2 kyekimu 211 kyekimu 216 kyekimu 21 Bobi Wine President Museveni ne power Daily power obu semuka tobuwa power kwa Bobi Wine bwali busobola okumala okuwangula President Museveni no anti kakati gwe kyotategedde nti okwegatta kuno si kwa namba zokka kwaki okwegatta kulimu kugatta amagezi n'okugatta ki resources ate n'ekirala FDC kati yeekutuddemu FDC be yeekutulamu are they going to leave the block to go because they are not going to register bamafai babayise ate babayise kyakikola abayise FDC ya Lukwango because I don't know how legally it pans out but we all know that it's just being ping pong kudde from what is being said if what is being said is true that FDC abamafabi erimu omukono gw'abakulu eri then Lukwago and his team will never have FDC back so what do they do? Let us have this Abazene Besigye they incorporate we see how because they tubagenda genda mu ballot na bait FDC bagenda kujjanga ki wanga sebe FDC anti kyenkunyenyula kakati nze kyendaba kino mu biro byonna kasooka nambeemu ndaba ayobufuza baagala okuliga facing ebifo byabwe mu kino nti actually kijja kuba kizibu nnyo omuntu omupya okujogera nti Kalinyala wa Lord Mayor ng'avudde mu kago
naye yasa akomawo ko balodi meya simanyi juzi nali ndaba akatambye empiki ngamenya ekyambadde alaga abantu omulenzi gwagamba nti agenda okukola ki ye gwawanzeeko edduso ku kifo kyawo ku kifo yali MP tagenda kudda Amerika kati jo nalabye ate akatambi akala wayise emyezi ng'ena yabadde wali buloba ng'ayogera ne bavubuka b'empigi abantu b'empigi bakola mu ssatu n'abaganda nalowoozezaamu nga bino ebintu bwe sibeerawo saavisi simbalekera bulungi era nessaka eno naye nzida kati akamwa k'omuntu si kante kamwa k'omuntu enkaba ekyukamu olumu kati ne bano n'ekirala nze ndaba olaba oposho etambulira ku mawulire oba tewali mawulire nga oposho tekola tebakimanyi ekyo buli kaseera wano walina okubeerawo emboozi senga okwata lupapula lumu nogamba kati njala kutwakinga activities oposho zebadde eri involved nebyazivaamu oyinza okuggwamu amaanyi bali mu activity bweki bagamba tukube emirere tukube engoma tukole kino okole buli activity lwakuba obuzi bwokuza kuti baggwamu maanyi kyekirungi kyabo abasinga obungi naye akuba activity yetambulirako amaki kati nakino nakyo katukidisikassingako bakiyiza katutekewo ekintu naye nga tukimanyira nga bule bweyagambye ekigenda okukola ki at the end of the day mu 2006 president Kyagulanyi yalangiridde dde asinzidde namuwana mulaayo kati yo naye yaringi fensinaamangize zijja kubaki nkomawo okwesimbawo kakati eyo position naye mubala bagenda kuteesa nabo waliwo abagamba tebakyagala election bo bazivaamu dda oba bamanyi mulimu n'abagamba twagala kuteekawo omuntu waffe naye bagala kuteesa bakyetuwulirako nti road mayor nti naye pulaani yaliwo okubagala muleeta ku mmeeza ki nene kasimayo bakyekyakukira Dr. Kiza Besigye yagamba muli olaba nti road mayor agenda kugata ku Nuupu enkyafu kewanu ngomukulaba okoko anti ababeera tebajjana kuchange basobola okusalawo ne bagamba ekisinde kyabwe kya people power amawulire nze ndaba ye aim esinga obukondo kati buli lwanga butandise walina okubeerawo activity ekipinga okuva muki mu office y'abantu osake wateekawo ekyo ate nga bulijjo bwetwayingira mu kalulu kijja kuwala ekirala era ojja kuwalabeera ekibuuzo kiki ekirala tuyite mu kalulu ka 2006 ate wabeera ekibuuzo kiki ekirala kyemunaalaba Uganda is move tugezaako gayamuko sitting here today I be a happy man why bendaba omanyize nagamba abantu mu government ti baba tebanampayo kyebampadde at least bawe bakyali bange omanyi oluusi ndemwampagira mu kansala nakuwagira n'abasajja nge baawo nanyiga sipaka yakujja ku TV nina abasajja bange abagwa mu bifo byaba RDC basatu nina Mike Segawa nina Honorable Luka Kagenyi omumanyi deputy RCC Manafwa then nina n'omukulu watch Simon Peter ye deputy RCC Mbarara district nina ne Martini ali Kaliro ye deputy RCC naye nina musajja wange nali musinia wange RDC ekigambo diebera ya district RCC ye deputy RDC weyo Kaliro nange nina musajja wange musinia wanu nali musinyingira sinia wanu naye nga musomero yasinga obukulu nga bamukiza n'okunywa sigala nakabisi sebo akenywera ejja yayita oluzungu kyejjukira yayita oluzungu omwaka yafuna D1 mu luzungu amuyita maka bayingana
tewe machine deputy wa machine sisi tuliba old boys naye bayingana tesoja mulokole tenyo na sigara kyabinyo kati yalokoka yakyukira ddala naye nga mu ssomero tubeera ku parade buli muntu amutula mu mutwe twali ku St Martin mbadde simanyi oli obiwa Buule omugambanga amanyi aliawo machine katona afuuka na mukodomi wange tulyogerako lulala basajja bange abo benkunyumiriza ebaawo RCC atali gwe kubali abasatu waliwo eyajja nanveeyo nga ze kundabako ate naŋŋasasula langi egamba office bamuwampe terimu kintu kyonna. No, what are this service by the way? Service ya man. Madama yiti waliwo ekintu ekiryo. Nene ekirala mutuulako mu nkiiko zitiya zotegeka. Ngaba RDC. Bagenda ekyakwasi. Mulimu abagenda mulimu RDC kati naddala baze ku social media. RDC nannyonnyola ekiruka RDC baba bajjageddwa okuba basiru bwe bati ekyo kifo aleme kukimba omuntu nannyonnyola ekintu nedda si bulungi kubanga ulindako nemmala nenzijukira neŋŋamba naate nyinayo Segawa nyinayo Maaka abasajja abategeera kati naye waliwo n'abamawulire aboogera ekyobusiru kati gwe mugamba no bannange owamawulire kuba musiru ng'oyo owamawulire kambwejjemu kambuveemu ffe twafa dda sooka otuleke society buli ababeera abantu ababiri waliwo ajja okwogera ekyagala kunyumira ekiraba ekyo tulina okunyuma ate nolwobuuka bwemusanga mu bulamu bwa bulijjo muvuuka mugezi naye kudu agenda nanyonnyola ebintu ku mukuto gwa X mwagala nnyo kubanga mwagaliza gundi waliwo ne mukwano gwange awo bamuyita owerubaga bamuyitaani Bulola musajja wa musajja mugezi Bulola yali musajja wange ng'amayina okwo naye kati ennaku zino bwe wabaawo ekizibu wakubirira oba yenawulidde waliwo eyabadde baati nekumbaka teyampita ayina essimu yo olasabayo namugamba Anderson bwoba onkubira onoonya amawulire wokka toddamu kunkubira njagala onkubiro ngaye kasuku tuule mwana twalika Anderson yo ng'ate avuga Subaru naye kati alayika okuba nga tufena tuvuga Subaru beturesinga nze muteegera wali ku theatre nga zokulaba comedy nemugamba omukulu kiri kitya nakokyayo musajja si mubi Anderson bamwongere yali wano bamukola wagonda amanyi okukola ati naye mubaamu RDC Segawa omusota gwafa luli Segawa nga alina omusota mu nsawo awakwata nga mumubojja yalinga biri ebisajja luli walinga biri ebisajja byolweza wali kulweza crazy ebikoze bebiti omanyi mulinga ekisajja n'ekikazi ebyo tuba byo betegereza ebisajja ebiri wali erweza emikono kasita okigamba nti kwata mu nsawo kimenyeka bubezi naye lusake olwogenda dukolako so until next time mubeere mulungi mweraba